You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Mu kiseera kino ku mitimbagano egisinga waliwo Omusumba Ssenyonga agenda maaso n'okulumba abasumba abalala ng'agamba nti bano balina emisango gye bazza kyokka nga beerimbika mu nteekateeka za Katonda. Okusinga Ssenyonga alumiriza Robert Kayanja nti yandiba nga yali emabega w'okusiyaga abaana ng'era mu kiseera kino emisango egisinga giri mu kooti. Kyokka Omusumba Robert Kayanja amwanukudde n'ategeeza nti ebintu byonna byayogerako biri mu kooti era tasaanye genda mu maaso na kusamwasamwa na bigambo okuleka nga aleese obujulizi. Tulina amateeka mu constitution, tulina amateeka agaggulwawo parliament, amateeka ago singa bagateeka mu nkola gakolera ddala bulungi. Kati ng'etteeka okukozesa obubi emikutu, empuliziganya, emirongooti, amasimu oba radio, omuntu n'agenda ku TV n'amala googera byonna byayagala ku muntu. Amateeka mu Uganda weegali, singa tugateeka mu nkola tetwandibadde na kizibu ekyo. Omusumba Robert Kayanja asinzidde ku kanisa ye ng'agenda maaso n'okuwa obubaka obwa Easter n'ategeeza nti ebitongole ebivunaanyizibwa ku by'empuliziganya nga UCC byali badde bigenda mu maaso n'okuyimiriza omusumba ono ebintu byateeka ku by'empuliziganya ezize kubanga tabiinaako mitwe n'amagulu. Omusumba Robert Kayanja agamba nti mu kiseera kino amateeka weegali era gasobola okugenda mu maaso n'okukwata ku basumba ng'abamu naye gasaana ne gateekebwa mu. Kakati omuntu nadda ku TV n'aba ng'avuma naye nga n'abantu bennyini ab'empuliziganya, minisitule y'empuliziganya tesobola kugamba wa yenna wulidde eriyo ekigenda mu maaso, omuntu oyo abyafulumya bituufu. So bamateeka weegali singa bagateeka mu nkola oli n'amanya nti kasono okiteekayo bw'oti n'okiwanika bakunona bw'oba tolina bukakkafu okubyayogera tewetagana kuyisa tteeka kubanga amateeka go weegali agasobola okukola. Omuntu akeera ku makya ng'omuntu afudde n'akuba enduulu n'azina amazina ng'omuntu yafudde, oyo abeera muntu mulala nnyo era enkya bw'anaakola ekisingako awo toweewuunya. Bino nno bijjidde nga wali mu kkooti Emmengo waliwo omusango ogugenda mu maaso nga gavumenti evunaana abamu ku baali abakozi ba Pastor Ssenyonga ssaako n'abaali abakozi aba Pastor Robert Kayanja, naye ng'omusango oguvunaanibwa abamu ku bo baasaalimbira mu bifo ebikyamu. Omusumba Kayanja ayogeddeko ne ku nteekateeka esaanidde okukolebwa naddala mu kiseera kino ng'embeera y'obudde eyongera okutabuka. Tutandika okukola ennyanja ezaffe zetwekoledde ezitali Katonda ze yatonda nga bulaba ennyanja ya Kabaka wano weeri. Kakati amazzi gonna agava mu Lubaga, Mengo, agava mu Ndeeba, agalaga gonna gaggweeraawo. Eyo ennyanja tegenda kalira kubanga buli enkuba lwetonya ejjula amazzi. Tufune ebifo ebifaana bwe bityo tubiteekemu amazzi. Ate ye minisita omubeezi avunaanyizibwa mu nteekerateekera eggwanga lino ategeezezza nti mu kiseera kino abantu balina okukolaganira awamu okulaba nga balwanyisa obuli bw'enguzi. Much as the president has created a number of anti-corruption agencies fighting still corruption, but still it must be a collective responsibility. Starts with the parents, because I have seen some parents who push their children that your friend so and so completed last year, now is driving. What are you doing? So in other words, you're pushing your child to be corrupt, to get wealth in a rough way, which may not be productive, which may be in a corrupt way, which is not good. So as parents, they should also train their children to respect public money, public goods, public funds.
ono ategeezezza nti ebiseera ebisinga abantu banenya gavumenti nti terwanyisizza nguzi naye nga mu nteekateeka yonna esaanidde okukwatisa awamu.